Sabbiiti ewedde amawulire gafuluma nti ebisenge by'ebbibiro lino byalabwa nga bifunye ennyafa oba enjatika, ekintu ekiyinza okuviirako bannayuganda okufiirwa obutitimbe bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo mu kintu ekyo. Bw'atyo Minisita Muloni asitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi ne yeetuukira e Karuma okulabira ddala amazima agali mu bino ebyogerwa. Minisita amaze essaawa eziwera ddala 6 ng'alambula ekifo kino okubadde n'okutuuka eyo ewabadde tewasuubirwa kutuuka, wabula ng'ayagala kukakasa nti bannayuganda tebafiirwa nsimbi za muwi wa musolo. Era ono abadde agenze okukakasa nti oba bakola omulimu guno bannansi ba China bakola okusinziira ku byateekebwa mu ndagaano ne gavumenti oba nedda. Omulimu guno nga kaakano guli mu mwaka mulamba n'ekitundu gutuuse okumalirizibwa nga kigambibwa nti bamalirizza ebitundu ebiwera ddala 3 ku buli 100 era ng'ebbibiro lino lisuubirwa okutandika okufulumya amasannyalaze mu mwaka ogwa 2018. The issue of the other form which I was telling you that had been highlighted, that it seems the workmanship is not good because it's not aligned. I think we've also been able to see that it was work in progress. Effort has been made to make sure that it's well aligned so that when finally concrete is poured, you will have a nice hollow shaped tube that will actually be able to allow water. Ye omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno Dr. Kabagambe Kaliisa agambye nti singa wabaawo obulemu bwonna mu mulimu guno bannansi ne bakuba enduulu balina okukola kyonna ekisoboka okutereeza ebyo. Dr. Kaliisa agambye nti bano bamaze obasasula ensimbi ebitundu 21 ku buli 100 ku mutemwa gwabwe era ng'omulimu we gutuuse si wabi n'akatono. Wabula mu ngeri y'emu, Minisita Irene Muloni era alambudde omulimu okukolebwa ku bbibiro ery'ensimba e Kayunga. Ebbibiro lino lisuubirwa okukola amasannyalaze agawera megawatts 183 nga gano gasuubirwa okuyamba ennyo amakolero e Jinja ne Kampala mu industrial area. Mu kwogerako ne bannamawulire Isimba, Muloni agambye nti bamativu n'omulimu okukolebwa ku bbibiro lya Isimba Hydropower Project. So far what we have seen, I think there is no cause for alarm. The work is progressing. Tests have been carried out about the concrete and it passed the tests. Gavumenti yasalawo okuzimba ebbibiro lino ery'Isimba okulaba ng'eyongera okukendeeza ku bisale by'amasannyalaze mu Uganda ne mu bannayuganda wonna. Singa emirimu gino gyonna giggweera mu budde, Uganda egenda kubeera n'amasannyalaze ageeyongeddeko agawera megawatts 783 ekigenda okugiwa enkizo ku mawanga amalala mu buvanjuba obwa Africa.